mbadde neeraliikira okuziika Kati Kalangwa ng'omwana wange taliyo. Ono asomera Canada. Yaŋŋambye maama na flight gye nafunye ya delayinze naye ngenda tuuka ssaawa nga 5:30 Entebbe. Nensigala nga nsaba Katonda. Kubanga wadde teriyo lwali kikkiriza era lwali kimatira nti kitaawe yafa. So kibadde kirungi ajje abeerewo amuziike era neebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'ekintu ekyo. Nsaba Katonda munkubireko engalo. Yesu twagala okwongera okukakasa abali eyo abatuvumye ne muvuma taata waffe obubaka twabufunye nabagambye dda titwabasonyiye kubanga bemukola temukola ki era twongedde obakwasa Katonda kubanga ye mulamuzi asembayo musemba. Okuziika Kalangwa kwawedde mu bigambo ebitokomoka oluvannyuma lw'abaana okuva ne bakola submission yaabwe neera bakyogedde lwatu nti mwebale nnyo naddala mmwe abannuupu abaasanyuse nga taata waabwe amaze okubeera ng'afa abaseze abannuupu actually abaseze abannuupu kubanga omuntu asanyukira omulambo that means nti oyagala kulya bafu bwe bagambye. So that means ye basonyiye bonna abannuupu abasanyuse oluvannyuma lwa taata waabwe okufa. Maama wakoze submission ye n'agamba ate kyali mulumye nnyo omwana we obutasobola kubeera ng'aziika taata we kubanga tomanya yandibadde takikkiriza nti ddala kituufu taata we afudde. Naye waliwo akatambirwako akagaanya okudawunloadinga ng'omusajja abadde n'ettaka. Waliwo ettaka eriwezaako eka 25,000 eka sima square ya mayiro 4 square mile. Omanyi eka 25,000 baku eka omuntu abeera ne eka emu kati ajooga ekyala akube naye eka 25,000 mwezi kyokka ng'eryo lyerimu ku ttaka eka square mile bannange ne byenjogera sibimanyi ne eka 20,000 omanyi kye bayita eka 20,000 ez'ettaka eka 20,000 mwezi gwamu ng'eryo lyerimu ku lyo nangana n'eddala eka simanya 5 kwe. Aha.